Prime Minister abaana balala owa magezi ki okikoze otya waliwo muwala wali ku nojja kuno kati Prime Minister kino gwe omwana omuwala awuliza kakati omulimu omulala ogwa Prime Minister emirimu emirala President yagikuwa mbagirawo agikuwa mbagirawo kati ng'olwaleero President yaragidde naga nti waliwo bamusiga nsimbi abazze baagala okulaba nga olw'okufulumya ebyamaguzi mu ggwanga fresh foods baagala kuteeka ekinyogoza oba tukite cold room entebe baagala okulaba ekyuma ekyo ekipima omutindo ku bintu ebigenda ebweru weekiri baagala okulaba nga batuwa kye bayita cargo plane balina etwala emigugu ebirime twongereze ku zino ze tulina eza Ministry ya Defense kakati olwaleero ekyo namaze oba nkiyite ntya okigusiza tekinnagguka bulungi naye amakubo agakikola eyo ebadde directive okuva President kuba yabafunye naye nti kakati maliriza kiri kyendiko eky'omwana omuwala kakati eky'omwana omuwala ali ewala atali ewava amaanyi ago obikoze otya okuba nti gwe first Prime Minister omukyala ate omwana omuwala akuyigirako ki? Ekisooka njagala kusiima Mukama Katonda olw'okuba tewali bukulembeze butava wa Mukama Katonda n'okugamba nti God is timing the best nti Katonda yaleeta n'agamba mu kiseera kino kibeere nekiba. Ekyokubiri nga sinaba kwogera ku kintu ekyo nsiime President olw'obwesigwa oba oliawo waliwo abantu abagamba oba oliawo sinze nsingayo naye President okunteekamu obwesigwa nemba naye kakati bino byonna President okuteekamu obwesigwa Katonda okuyambako oba olina okuba nga olina foundation eyo njala awuliza omwana omuwala oba olina ekisooka nga wakuzibwa parenting nakuteekateeka wakuzibwa si kukula muwawa abantu abamu baleka abaana baabwe ne baba nga tebakulizibwa nga wakuzibwa ng'olina empisa ez'omu bantu ng'olina kakati awo ne tuteekako obuyigirize education obuyigirize obukumala kakati awo ne tuteekako okumanya Katonda abantu abamu tebasaba bannaye tebabimanyi kuba omuntu atamanyi kubanga zino office zetulimu oluusi zijja n'ebisoomooza bingi kati oba tosobola kusama viivi no ga Mukama ate oba wano tuyiseewo tutya osanga obuze ng'otomedde. Ekyokusatu abaana b'obwaki balina okumanya nti naawe mwennyini gwe emikisa egimu tunoonya minoonye oginoonya otya nga ovuganya singa oba oliawo saavuganya nenoonya omukisa ogwaba MP nze ndowooza oluusi saalibadde kubanga awo kyanteeka mu limelight kubanga nkuze kugoberera wono RDC oyo RDC nawe oyogera binene nze natandika nga ndi okusookera ddala ndi musomesa wenoni wacooka naye nga ndi musomesa wa secondary era nakuguka mu agriculture ndi musomesa wa agriculture Dawamei kakati obukugu obwo bw'obuteekako n'amagezi amazaale otambula kakati ekyokubiri nembeera kansala wa disitulikiti bakansala ba disitulikiti abo munnaye enkya ojja kulaba nga bali ba Prime Minister wano omu ku bo wuno wano nze nali kansala wa disitulikiti okumala emyaka emyaka 4 kuba ogwokutaano nafuuka RDC nembeera deputy RDC eye Palisa oba owulirayo nembeera RDC emyaka nga 8 kati awo nange nentandika okwegezaamu okwesimba nesimba abantu ne bampa obuwagizi bwe najja ku parliament ne banfuula treasurer owa NRM parliamentary caucus
kuvuganya nga nti oyo gwabazze mwesigwa nenkola emirimu gyange emyaka 5 awo nga ndi ku palamenti awo naye ogwo omulimu gwa mu kiyungu temwammanya naye naliyo ate nga ndi mwesigwa nnyo. Ekirala nembeera komisona wa palamenti. Komisona wa palamenti ne kati ndi komisona wa palamenti kuba ndi prime minister yoyo atunuulira ababaka engeri gye babeerawo welfare ey'ababaka mulimu ogwo nagukolera nagwo emyaka 3 nga n'ekitundu. President nampa obwa minister bwa health, minister of state health general duties nagwo nembukolera omwaka nga gumu n'ekitundu nenvaawo nafuula prime minister. Okwagala omulimu kikulu nnyo nga buli kye bakuwa okukola okikola n'amaanyi. Eyo nnono nkulu nnyo. Yes, bampa obwa kansala abantu ba buli nze nayisima na musajja ene musinga mu 98%. You can go and find out. Abanaga nti nedda yadde weesimbira omusajja ate nga omusajja w'amaanyi nga tuwa Nabbanja ate bampa akalulu ku bwa kansala nayesimba ku kifo ky'abangi eky'abasajja sagenda ku ky'abakyala. Kakati bwe ngenda mu district ne baneesiga okuvuganya kuli natural nga kangezeeko n'omusajja wuliriza abamu abantu batya naga sijja kwewaayo naye kuno okwewaayo kakati abantu abamu batya okugwa feria atya kati oyo bw'abanga omuntu atya okugwa atya okukola loosi atya okukola risk kakati ebyenkulaakulana mu nsi tebiriyo kuba togezaako kakati ne bwoyesimbawo n'ogwa gwosoose ate sigojja okusembayo kakati gezaako ekiganyi nga kikola ki ekisemu nga kikola ki naye ekyo kiva eri ku nnono kubanga ffe be bakuteekateeka owulidde. Ekirala kyeŋŋamba nti obwesigwa trust okubeera ow'amazima nga bwe tugamba tugenda Kampala oba tugenda Jinja ate kye bakusanga Hoima. Nze bwe ŋŋamba tugenda tusimbudde tugenda Luweero tebajjaga nti ali mpiki olwo wabikola ebyo naga tugenda Kampala nga muva Kakumiro ate n'omusanga Hoima. Obwesigwa ne mu bukulembeze muno obwesigwa nze ndowooza obwesigwa yennono namutayiika omuntu gy'alina okuba nayo. Ekigambo ky'oyogera mu kamwa kyo ne kibanga kyekyo bw'ogamba nti kino nga kyekyo. Ampuliriza omwana obuwala ensonga ndowooza yeyo tuli pulogulaamu twakkiriza obagaana tuli ne Prime Minister Robinah Nabbanja. Tujja kugenda ekyo kibuuzo kibadde ky'abaana babuwala ye akikoze atya sijja kuddamu amagezi gatuwadde. Waliwo kyendeseeyo kino bwe tuba mu famire abantu abamu babeeramu n'obutalotalo bwa famire buli ntaano kyemmanyi buli muntu abulina tewali atabulina naye kati oba kiyogere mu luzungu conflict resolution okumalawo obutakkaanya kubanga ojja busanga waka ojja busanga mu ofiisi ojja busanga buli wamu naye obumazeewo otya kubanga bulina okujja. So abantu balina okweteekateeka newaka bijja kubeerayo ne ku mulimu bijja kubeerayo ne ku masomero gye tubeera osanga obwana bwepika naye nga engeri gy'omalawo obutakkaanya yes kati kubanga bino bye tulimu bya administration bukulembeze and so ndowooza nsobodde okubawaako kaddoozi. Tewali yali ambuuziza kibuuzo ekyo oli musajja mugezi nnyo. Amiina. Ekibuuzo abaana ndowooza mutegeera abaana bawola temwenyooma maama Nabbanja atudde ku nsonga
obutanyuma mulimu gwonna kasita guba nga gusobola okubeezaawo. Abamagaze banandaba batya? Nze natunda entula, natundako kabalagala, natundako ebinyeebwa, natundako fene, natundako amandaazi, natundako chapati. Nze manyi byonna byenjogerako mbimanyi obikola. Sina kyesikolangako mu nsi muno. Owulidde? Kyovula banze buli mulimu gwonna asobola okugukola, obutanyuma mulimu. Ate omulimu ogukuliisa ne gukuwa akasente obutaguyisa mu maaso, obutaguliiririra. Nze n'essaawa eno juzi twabadde mu nnaku enkulu ne wajja abakulu nga chef yabadde alwadde. That was Christmas. Kwoteri yange nasudde busuuzi wali bitiibwa n'ennumba ekiyungu nenkukubira jjiiko because I'm a trained chef. Nga bali awo batunuulidde bonna balinzi maama ate nze ndi senior chef kolera saladi neekuwome kakati bwe nakoze ogw'omulimu nemba ntya kasitoma waffe yagenze musanyufu ate yasanyuse nnyo nemukolera omulimu gwe nenkola emmere ye. Ate ffe waffe ku woteri yaffe ofumba bakulaba wali okwavoidinga bino byomanyi ebijja mu mirimu. So ofumba bakola ki? Osala saladi nga akulaba wali aba atudde ayimiridde wali ku counter. Mbeera yansi munnaye kutetenkanya bulamu kubanga mbadde nga nyina woteeri okumala akabanga ate kakati nga nyina basiniya chiefs nenjiga okufumba ku mulimu abo. Yes, obudde obujjawo kati sibadde mu bino bize kati bino ebitiibwa muzeeyi abimpadde naye nze mbaddewo mu mbeera yonna. Era ku lunaku olwo lwa Christmas naddala ku lusooka woteri yaffe yakola $5,600,000 one day. Mu lunaku lumu abantu balowooza bade sente bazijjawo. Buli yali ayingira mu woteri ayina kyeyatuwa etuteekako abayimbi ne bagula I think fuso z'emyingi nga emu n'ekitundu. Sente zoyogera ab'omusolo tebakulumbe ab'omusolo era nsasula omusolo njogera sente nyingi bwezi nsasula omusolo tugamba nzina nsasula omusolo kubanga nange mbeerawo lwa musolo. Ampuliriza kkiriza obagana kwe tuli special tuline Maama Right Honorable Robinah Nabbanja yatugende ku nsonga ziri mu ggwanga ensonga ya Land Movement giwabadde tulina enseeza banaggwadda nsanvu ne batako ne China. Awuliza ayagala kumanya bw'oyogera ku tumanyi ensi 20 yatandika 2061 niye kigaziyaako gwe ngayina obuvunaanyizibwa. Kiki njawulo ki hagati wa ne G77 tubalabye ku TV amuli munyonyo kitegeeza ki ekyo enjawulo yeeruwa? Ekiggwayo nti Non-Aligned Movement. Nga bw'oyogedde ensi ezaali zaagala obwetwaze zaayekolamu omulimu. Njagala ojjukire waaliwo bino ebya Ssematalo. Njagala ojjukire nti waaliwo kiyite colonization. Abazungu bajja ne batufuga and so colonization eyo eyaliwo biseera ebyo. So ensi ne zitandika okwerwanako. Uganda yafuna obwetwaze in 1962. So 1962 Uganda already yali emaze okweyunga ku mukago. Omukago guno yes ogwa Naamu. Omukago guno gwayamba ensi nyingi era ebiseera ebyo okuva 1961 ensi ne zifuna obwetwaze almost zonna zaali ziri mu obakiyite ntya mu colonies z'Abazungu. Mu mikono gy'Abazungu, mu nkwawa z'Abazungu. Kale nkwawa, that is the best. And so mu 1961 amawanga gano lwe gajja awamu
agamu gageze geeyongerako. Naye ekikulu olwaleero njagala otegeere Uganda yafunye omukisa. Olukiiko olw'ennamba 19 mu nsi yonna yeffe tuluteeseteese Uganda. Ate ne tufunirawo n'obukulu obwa ssentebe. Uganda egenda kubeera ssentebe emyaka emirala emeka? 3. Obwa ssentebe buno nga tubujja ku nsi endala bagita Azerbaijan. Nsi nayo si ntono. Eri mu Azerbaijan. I think it's in Azerbaijan mu ginoonye. Kakati Azerbaijan si njavu. Kakati olunaku lwa Mande ffe twateeseteese ng'eggwanga nga bwe mulaba. Saagala kudda mabega. Kakati enkola the culture or norm eya Naamu ensi gye bakolera olukiiko luno wabaawo ekiwandiiko kye bayisaamu. Ekiwandiiko ekyo bakiyita working document. Kakati abakugu bakitandikira Azerbaijan omwaka ogwaggwa ekijja mu Uganda. Era ekibuga ekikulu ekya Azerbaijan bakita Baku. Enjawulo kati wa Naamu ne G77. Kakati G77 Naamu walimu no mbadde sinamumala mbadde njagala balaga n'emirimu then ngende ku G77. Omuntu yeesalirewo. Kakati Naamu erina kye bayita emiramwa oba principles. Etambula principles nga 5. Ekisooka okuwangana ekitiibwa mu mawanga. Noba Uganda, gwanga nga Uganda. N'ensalo zaalyo ze zino. Okurespectinga boundaries ezo ku mawanga agatwetoolodde. Uganda okugitegeera nti Uganda nsi nga yo. Awulidde. Ekirala okulaba nga tewali kuyingirira mawanga malala. Obutayingirira mawanga malala okubanga okolayo obuvuyo. Kakati bwabaawo emikisa okufuna ku mikisa egyo kyenkanyi oba kusobulagana. Kuba bino birimu n'okusobulagana economical. Nga bwe mulaba eggwanga lyaffe nga bwe liraanye Kenya oba Kenya nga bwe liraanye Uganda. Okusuubulagana. Ate ffenna ne tufuna emikisa egyo kyenkanyi. Wano okusuubulagana amawanga amalala emikisa egyo tuba nga ffenna tugifuna. Peaceful coexistence okubanga ffenna tubeera mu mirembe. Kati kankubuulire Naamu erina byamaanyi byekoledde Uganda. Kubanga Naamu nga bw'omanyi amawanga gano ate gasubscribinga ku UN. UN ogitegeera? United Nations. Twaliko ne ba president ba UN. Nzijukira minisita waffe Sam Kuteesa yaliko president wa UN okumala akabanga ka myaka oba gyali 3. Kakati UN ejja n'ebitongole ebirala. Ena UNDP ejja n'emikisa emirala ejja development. Owulidde? Ekirala Naamu is a block. It's a block. Nti bwe babanga balina kye basazeewo n'amawanga UN yennene okusinga Naamu naye eddako eri Naamu mu mawanga obungi bwago. And so Naamu bw'esalawo nagali amawanga agaakula gawa ekitiibwa ebisaliddwawo. Ate Naamu teyingirira ggwanga byesazeewo. Kati nga juzi twayise etteeka lyaffe liri mutegedde. Mulitegedde? Ebisiyaga. Tojja kulira nga babiteesako wano ku Naamu. Ekitali mugali amawanga ag'abeeru ag'abaakula naye nga nawana abakuze we bali. And so Naamu erina emikisa mingi. Naamu bwe tugattako United era ne president wa United Nations ajja kuba wano. Secretary General owa United Nations owa UN ajja kubeera wano. Akati United Nations erina kino kye bayita SDGs. Sustainable Development Goals.
babiteesaako munnaamu. Kati olunaku lwajjo oba olwa Mande abakugu baffe bayegabanyamu emirundi egi ebiri, abamu ne bakwata ku bya political, omanyi ebiri Pakistan, ebiri Palestine, ebyo nabyo babikolako, bajja ne resolutions eziyambako ne bagambako bannaye nga kisusse. Then ne tubeerako olwagalagamba ku Isirairi ne tubaako kati ekyo ojja kulaba kubanga oli wano resolution ojja ziraba, naye ate bakozesa consensus, si byakalulu era ensimu bwegamba nti nedda eso tekiyita and so bo bakozesa consensus, bakkaanya. Kakati olw'okuba bakkaanya tutambulira wamu kyenkanyi kitole. Kakati esi eba eyina obwa chairperson obwa ssentebe, kati nga bw'olaba aba technical officer ayava Azerbaijan yakwasa technical officer wa Uganda obwa ssentebe luli n'ekiwandiiko kyennyini ekyo tuli fenna. Kati bw'amala omukwasa obwa ssentebe ne batandika ebbago ebiwandiiko bitugenda okutesaako. Kati olwaleero ministers bafunye ekiwandiiko kiri ekiva mu technical committee ekiriko economic ne social services, ate nga kiriko ne political. Abamu bayogedde ku political, abamu ne badde eno ku byenfuna. Kakati olwaleero ba ministers bafunye ekiwandiiko ekyo, era minisita wa Azerbaijan n'akwasa obwa ssentebe minisita wa wano. Oluli bakwasa permanent representative waffe wa UN omukulu wa dunia. Kati olwaleero bakwasiza minisita wa foreign affairs omukulu Jeje Odongo. Era olwaleero olukiiko lwabadde lutandika, vice president yaluguddewo owa Uganda. Olwaleero kakati bano babaze, era ne kati wenjogerera bali mu kwogera ku bya Palestine saawa zino wenjogerera kati, kuba followinga nze akulira emirimu gyonna mu gavumenti. Olwaleero tufunye ba presidents abazze nuza mubalabi, tufunye Salva Kiir owa South Sudan, owa Somalia naye azze, ate n'otufuna n'owa Djibouti Ismail Omar. Yes, ng'obimanyi ebintu bino ebintu bino toli wala nnyo. And so naye njagala ate mujjukire yadde tulina nnaamu naye tulina n'obubondo bwaffe. Akabondo kaffe akamu aka ensi zino bakayita IGAD. Enkya tujja kuba n'olukiiko lwa IGAD, president yajja okulukubiriza enkya wano. Era nalwo IGAD almost katundutundu kali muli IGAD naye eri munaamu. Kyova olaba IGAD eri munaamu. Bonna abasinga ba members bali munaamu. Aba IGAD yes. Bali munaamu. Tulina bingi bye tukola. Nze nange wano wange ku office nyina delegations z'ensinkana. Oba ontegedde tuli kati guno omukisa gwe twafunye nga Uganda munene nnyo. Kakati IGAD erimu amawanga nga 8 walimu Uganda, walimu Djibouti, walimu Somalia, South Sudan, yes, obimanye ebintu ndeke kutawaanya obimanye ebintu naye abawuliriza bayinza okwagala obiwulira okuva erinzi. Now IGAD enkya egenda kuteesa ku bintu byesijja bagamba kwa bya security eri munyonyo eri wa mukama waffe alina office eri wa muzeeyi ejja kubeera wa muzeeyi. Yes. Okay. Kakati mu bufunze enkya ba ministers bamaliriza ekiwandiiko kiri kyenagambye working document, kati bwe kyatandika juzi ku Mande ne kifuuka Kampala working document. Kampala. Era kugambye Uganda olwaliro ensi zonna we are a focus of the whole world. Ensi zonna tuwulidde amaaso gonna kubanga babadde bakureditinga nga nfuna reports nga bw'owulira kati nga bw'olaba CBS naye amaaso egataddewa Robinah Nabbanja egatadde munyonyo egatadde ku nnaamu. Olaba nga bati nnaamu bamumalayo batya namukwaya namukosa koza nangalairimu oyagambye namukwaya oba
nga naamu efuuse ki naamu and so namakula waliko naamu namukwaya eryo lyambogo kakati abalungi abampuliriza ekigambo kya naamu nze ndowooza nkisosowaza ate nenkisosootola bulungi olwo enkya olukiiko lw'abaminisita lwe bamala ekiwandiiko nga 19 bakikwase ba heads of states and heads of government nabo baddemu bakyekenneenyi walimu obuntuntu obuyiseemu ate babugjemu kakati president oba head of delegation of Azerbaijan aweereze obwa ssentebe president wa Uganda tutandikiraawo president wa Uganda ajja kubeera chairperson okutandika nga 19 kaka 19 ogwa January guno kakati abeere ssentebe okumala emyaka emeka nga bwe nayogedde dda kino kijja n'emikisa mingi ekisooka njagala okusiima ensi yonna okwesiga president waffe president ensi emwesize nga nze bwenkwesize nenkuleeta wano president ensi emwesize and so therefore ebyokufunamu bingi era kyongera okubuuza sinayogera ku G77 njagadde nsooka ensoosootole bategeere ennaamu then ngende ku G77 era nabo bagenda kuteesa paka nga 2 aba heads of states and heads of government yes bagenda okuleeta ebiwandiiko gwanga kuki ku gwanga kati bw'ofuuka chairperson wa naamu ate gwofuna secretariat mu ggwanga lyo yewabeera secretariat so tugenda okubeera ne secretariat y'emyaka 3 nga ffe tuvunaanyizibwa ku nsonga ez'amawanga gonna 12 agali mu mukago guno ogwa non-aligned movement kakati tuyina omulamwa oba kye bayise theme kubanga mbaenda kubuuza nti mulamwa gugamba deepening cooperation for a shared global affluence kyekyo kivunule mu butuufu omanyi kale okunyweza enkolagana nga bamemba ba non-allied movement tusobole okweyagalira mu mukago guno kivunudde bulungi kale kati China oba G77 gurupu y'amawanga 77 tugattako China era okyogera nti the G77 plus China luno olukiiko oba eno gurupu y'abano abantu oba amawanga gano gonna gabeerawo mu 1969 nga 15 omwezi ogw'omukaaga kakati amawanga agatandika kino gaali 77 era ekigendererwa kyali kyakulaba nga kyankulaakulana kyabyanfuna kwekulaakulanya amawanga gaffe okwekulaakulanya kati eno gurupu ya G77 plus China kiri kimu ku kibinja oba omukago ogw'abantu ate nagwo munene gwenkana almost kwenkanankana ne United Nations oba UN kakati nga bwe mumanyi kino kitegeeza nti amawanga gano kubanga bagamba nti agali wansi oba agali mu Maserengeta south isn't it south kitegeeza Maserengeta kakati nga bwe mumanyi nti era omukisa guno gwennyini South Sudan ejja kuweebwa omukisa nayo yeeyunge ku gurupu zino eya 77 naye nga amawanga amalala kwegali kati tulina amawanga oba 135 yes we have 135 member states tebabayita member states yes and so ebigendererwa mbyogeddeko byanfuna security na ya security ate eno byanfuna
tuli ffenna nze ndowooza enjawulo ngikoze naye waliwo omuntu wabulijjo wafunira mu bino byonna wewa wekakumiro oba atabimina bimanya owulira biwuli ebyekampala owulira Nabbanja ogera namusisi tebamanyi kiki namukwaya otujja kufa ab'embogo namukwaya omuntu wabulijjo afunidde wera mu kino ekintu tulaba tugoba ku misinde gyo bizinesi zammwe tubala kudugaza batugambye operation mumwenye muleme kulaga nti bababonyabonya ngati bino bannange kakati operation nedda kakati operation mumwenye bannayuganda njagala bategeere kino nti nja kikutulamu emirundi ebiri. Waliwo kye bayita long term benefits, waliwo bye tutasobola kufunirawo saawa zino, ate waliwo ebifuniddwa saawa zino. Saawa zino ab'amawoteri bakola kituufu oba si kituufu? mulimu wekakumiro ate owekakumiro kakati nyina okutegeera nti woteri ziri Kampala naye owekakumiro woteri zino baziggyako omusolo. Abatunda emmere batunda emmere yange eyinza okuba evudde Kakumiro bayirawo ettooke nga lyavuddeyo n'osanga nga liri munyonyi kuba bagula mu katale keekamu. Bano abantu baffe abamu abaazimba amayumba nga apartments, bano bapangisiza apartments ne baleeta gurupu yonna ne bagisuza omwo. Kibaddewo kuba apartments zino zibaddewo ate abantu bo batandise. Tulina gurupu gye twateeseteese ey'abasuubuzi ab'omu Kampala tubateeka ku Serena. Abakulu obwedda bagula abo bo batandikiddewo okufuna. Yes, waliwo ababadde bakola mu nguudo ez'omu Kampala era bafunye ssente abo. Abakozi ababaddemu abasiiga langi abakola ki bafunye ddala. Bawulidde kakati waliwo kye bayita long term benefits. Long term benefits mwalabye olukiiko jjo olw'ebyobusuubuzi tuleeta ba investors okuva ettake okuva mu mawanga amangi UAE n'amalala olw'obudde sijja gaddamu. Amawanga gano gaatudde wamu ne gateesa. Abamu ku abo oyinza okusanga mwana watu nga bazze okukola investments wano kubanga era ne mu kyogga mutwafunamu waliwo abajja Uganda is beautiful ne bajja ne basetolinga tutandika okukola nabo. Kati bwe tukola investments nga industries zireeta emirimu, tugatta ku mutindo ebintu byaffe ebiri wano ng'ebirime raw materials ne tuzifuula kwega investments zijja kuleeta emikisa mingi emirala. Tourism obulambuzi, yes, ebyobulambuzi. Waliwo omuntu ayaziraga maama ate eno embeera omanyi wano embeera yaffe nga bw'ogimanyi obunyogovu akunda buli kimu kiri fresh. Ayinza okusalawo naga nti nze ngenda kubanga nambula Uganda buli kaseera era ne tufuna ku musolo ne tufuna ku nsako. Ebimu biri long term bya biseera kiwanvu, ebimu biri short term bya biseera. Ampuliriza Tanzania, Southern Sudan, Sudan, Burundi eyomba ne Rwanda, Congo egamba nti Burundi egamba nti Congo leeta bayekere wange kati omu bammebe otakkaanya baloopa wa kyekibaawo deepening cooperation. Kakati kyolina okumanya nga bwe nakugambye nti ebiteeso kasita tutandika okubyogerako okuteesa discussions ebirowoozo kikulu nnyo. Omuntu alina engeri gy'akkakkana singa oyogera naye. Communication. Nze nkozesezza approach eno mu byobufuzi byange. Nkozesa approach eno lwa nsonga nti omuntu omu aba takutegedde naye bwe mwogeragaza okwogeraganya osanga nga oluusi akutegedde. Discussion ate President Museveni mukugu mu ekyo. Mwana wattu njagala okkirize nti President waffe alina ekitiibwa mu Africa ne mu nsi zonna era omulimu gw'okuteesa mukugu. Kyova olaba n'abaali batuvuganya edda
bali mu gavumenti bakola. Nkuwa ekyokulabirako. Siwudde bulungi. Abaavuganyanga edda bali mu gavumenti bakola. Ekyokulabirako. Mao. Speaker kati aliko. Deputy speaker. Bonna bali FDC. Anywa. FDC. Kati oyagala nkole ki? Nsumulule biika by'oyagala. Mao naye ali wammwe. Mao ali wammwe nga. Kati oyagala ogamba akolera ani? Wani? Akolera ani? Minisita wa by'amateeka. Nga mu gavumenti yani. NRM Oil Museveni. Kale ebirala tubikolera. Naye saagadde kwogera ku saagadde kwogera ku mawanga naddala agatuliraanye olwa diplomatic relations. Ate ku level yange nga prime minister waliwo byessaanye kwogera oyogedde ku mawanga gano agatuliraanye. Ago gonna amawanga ago gali mu nnaamu. Ekyokukola bakimanyi ate bijja kutereera. Kasita bikwatibwamu omukugu. Yes. Oyo omusajja tumwesiga. Museveni. President wa Uganda. Atamwesiga omwewuunya. Ensi ezitalina. Kansuubire naawe omwesiga. Ensi ezitalina lubege. Ensi ezitalina lubege ziri 120 negatta. Ebyokulwanyisa babigula eri bali abalala abatali bannaamu. Abannaamu tebalina kaabesi bamwe tebalina ddoola. Lwaki bayita ensi ezitalina nanyalaini tebalina kaabesi ebyokulwanyisa babigula mu bali ate abalala abatali bammemba. Njagala okkirize oba ogaane amazima gasigala nga mazima. Ensi ezitannakula tezinakola factories zikola byakulwanyisa. Naye nga bw'omanyi nti amawanga gakirimaanyi ogamanyi Russia, America babeera n'obutakkaanya bwabwe. Babeera n'obutakkaanya bwabwe. Naye kakati olw'okubanga oba nkiyite nti kinemye n'okunnyonnyola. Kakati nga bw'omanyi nti interests zaffe za nkulaakulana. Ate njagala ojjukire nti ekigendererwa ekyasingira ddala kulaba ng'olutalo lwa Cold War luvaawo. Jjukira olutalo Ssematalo. Olutalo Ssematalo ndowooza olujjukira. Yes. Kakati nga bw'omanyi abantu baffe abamu baafiira. Ebizibu bye twafuna mubimanyi. Akati bano baga nti bali beekuba bali banene ffe katubeere wano tujja kubeera confrontational kubanga ebizibu byaffe birala. Tetuwagira muntu n'omu. Era jjukira waliwo lwe bampasi abaseenieni bambuuza ebiseera bye twali Dubai. Ne mbagamba nti ffe we have taken a diplomatic path. Kitegeeza ffe tuli mu nnaamu. Okuweteekateeka Prime Minister kwalabise nga tekwabadde kulungi. Tulabye basimba emiti bugigwa bugikala, tulabye basigala njalo bye bayitawo, tulabye batugamba museke mangu museke. Ekyo kifuna. Kakati ndeka omanyi ebadde muganyi bazzeere twera mu nsonda tujjayo nabbubi tusigala kiki lwaki okweteekateeka kuwadde tekubadde kulanga okufuula. Kakati njagala bannayuganda bakkirize nti Uganda baagironda okuhostinga omukolo guno mu 2019. 2019 bwe baatulonda twali tugenda okumalawo omwaka bwe tuti ne wajja korona. India yali etuwadde obuwagizi okutuyambako okuzimba convention center. Ojjukira bw'oba obadde mu mawulire obimanyi. Kati mu 2021 India egamba nti abantu baafaako baggwaawo.
siina ssente zijja kugabirira buyambi Uganda ng'ewange bakola ki baggwa. That was financial year 2021-2022. Kati 2022 tutegeera nti India etugyeemu ki eggyeemu fuse. Kakati tutuula nga cabinet kulembebwa President Museveni. Tukole tutya? Ne tutunuulira summits, ne tutunuulira woteeri zonna nga tetulina facility oba conference facility esobola okutuuza abantu 50,000 wano mu Uganda terimu. Pozi ng'okoze tenti ate naye ng'ogikozesezza special wane tenti tezirimu. Tukole tutya? President n'ampa obuyinza, Prime Minister tandikira awo ne tukola survey ng'amazima ddala woteeri tezirina facility. Ekirala kyenjagala mujjukire mu biseera bya Chogamu eyo speech resort Munyonyo twateekamu ssente za gavumenti. Kakati President n'aga nti naye mu kulungamya lwaki oli taleese 50/50 ne tukola joint venture. Nze nakikulembera ne tukola joint venture. Sudiru n'aleeta ebitundu 5 naffe tuleeta ebitundu 5 ne tugatta kuba yalina ekitundu ekinene eky'ettaka nga kyalina expansion. So ne baleeta architectural plans. Nzijjukira ndi omu ku baalonda plan eyo gyeriwo kati nga tutandika twali era awo Munyonyo ne tujja mu office ya Prime Minister tugati nedda enejja kukola teri common. So ne tugikwasa UDC, Uganda Development Corporation, government company ya government. Ne tugikwasa Ministry ya Works. Sudiru naye n'aleeta abakugu be ne batandika okuzimba kombi. Twagitandika juzi mu mwezi ogw'omwenda 2022. Bino byonna jjukira mu 2023 Parliament yayimiriza essente zigenda mu ekyo ekintu. Obijjukira byonna ne tukerewa. Kakati ne tuddamu ne tutuula ffe byaffe byakutuula ku kaanya kokasi ne ziyingiramu biki ne biyingiramu Parliament ne tutereera ne tutandika okukola. Tutandika okuzimba convention center eyo mu 2022 mu December. 2023 tutandika nga bw'omanyi big structure. So tugizimbidde mwaka gumu 1 year. Mwaka in fact waliwo abajja wano mwezi gw'omunaana advance teams ne bagaa tekisoboka. Naye nga ffe tumanyi kati bino byolaba batuddeko baatandika bigula dda myezi nga 6. So kati baatadde mu butiisi. So okukerewa okwo kwaleetebwako ekitundu ekimu COVID-19. Ekyokubiri njagala otegeere nti Uganda si yensi engagga ennyo. Essente ze twakozesezaawo ezimu zibadde zijja kaso kuba za gavumenti za URA ezenoonyezza. Ekirala kyenjagala abantu bategeere nti kakati bwe tuba tunda 50-50 tulinamu obwannannyini omu ne cost ekola ki ekendeera. Okuggyako UDC erina okutuyamba okulaba nga amaaso egateeka ku lutimbe tetukola loss. Yes, olina ekirala ky'obuuza. Kakati bino eby'e Kampala lwaki enguudo basiga langi kipayopayo emiti basimbye emikulu wadde bagirabirira ekisooka konzi Uganda bamezaabu. Kansookere ku Kampala. Kati twasooka kwagala kubanga kyali kyagala obudde ne tusooka tuwa ssente sayidi eri kiri ekizimbe kubanga bino ebirala ng'osobola okukola mu bwangu. So ne tusooka tuwa ssente sayidi eri Kampala nebanga yafuna ssente leetiko. That is a fact. Saagala kulimbalimba zajja leeti. Ati so ne batandika okukola naye ng'omulimu bambi bagezezzaako mulimu mulungi. N'ekirala naawe ne bw'oba nga oyina ewaka ewuwo naye ati amwanjula era osanga musajja wattu nga omuntu asiiga langi mu ddiiro
osigako langi mu ddiiro sikugaa nti oba nze ngenze awantu awamu n'osanga okwatako booti ng'ekyava nako njagala tutunuulire Entebbe airport. Entebbe tetwagizimbirwa Naamu, batandika okuzimba Entebbe airport mu 2017 CCC 2017 ne bazimba ekizimbe ne kisituka ne pulaani zonna ne zibeerawo. 2020 tuyingidde mu covid. Ojjukira buno bwe babajjangako nga muva ebweru n'okugenda mulindemu gulo results biki obijjukira. Kakati mu 2021 abantu batandika ng'ensi zonna bwe zikola. Kati ojjukira waaliwo kampuni nzijjukira bagitanga test and fly. Yes. Endala bazitanga binerabidde byali bingi. Yes. Kakati kampuni ezo nga zijja ku bantu sente nyingi. President ne bagenda ne baloopa wa mukama waffe. Ojjukira baba abajjangako oba dola mmeka abajjukira obulungi. Babajjangako sente nyingi. President n'agamba babajjeko dola oba yagamba dola zaali dola mmeka mu kigozi kawesa nokyazijjukira munkebere mu gugu ebayambi. Kakati nezisalibwa sente ezo Abannayuganda ne basanyuka. Kakati esente ezo entonotono zetwabajjangako zakola biliyoni 18 ezava mu covid. Yes. Zebatujjangako. Yes. Biliyoni 18 za Uganda eza Uganda. Kakati CAA biseera ebyo ng'erwana. Jjukira obuntu obwo bwe twakolayo bu development tuteekako bu booth. Ojjukira tenti ze twali tutadde emabega eri nga we mutuukira ebintu ebyo nabyo byatwala ku ssente. Kakati CAA negamba ssente ezo tusaabaze bajjidde wano ku kisaawe. $65 zaali zaabali. Kakati ezaffe zaali oba $10 ez'Abannayuganda eza gavumenti yasala okuva ku 65 nedda ndowooza ku $10. Kakati nga bwe bakebera wali Civil Aviation Authority eri Ministry ya Works Mukulu Katumba Wamala ne tutuula mu lukiiko olwakubirizibwa President nagamba ezeswente tuzizeeyo ku kisaawe. Nabbanja tandikiraawo naye nandagira Army Brigade Engineering Brigade yebeekola omulimu ogwo kubanga nga ekyali kirwisiza omulimu ogwo okuggwa biseera ebyo nga sente teziriiwo nga Civil Aviation Authority terina sente tukakale zino zonna tuzibawe tubawa sente biliyoni 18 basooka kufuna biliyoni 15 ne baddamu ne bafuna 3 naye nga bwe mumanyi Army Brigade nga abantu babayisaamu amaaso tibabisomerawo bagenda kukola ekisaawe nga tekiri ku standard. Naye President n'agamba nti abo bakugu nze ate President bw'angamba ekintu ntegeera butegeeza amaze okyetegereza n'okyekkaanya kati nentuula so anti babayingiza mu magye. Ojjukira babayingiza bazimbye Namboole amagye okuva mundu ate ne batukekkererezaako ssente. Kati gavumenti yayongeddemu ku ssente zize mbagambye okuweza miliyoni 32 yayongeddemu miliyoni 14 zokka. Kati ate bali Abachina baali baagala biliyoni 5.4 so ne tusevinga biliyoni ameka 22 oba okiraba. Tulina n'ebintu ebirala byetukoze. Kakati oli tava eri n'agamba nti olwokuba bane bagenda kukyaza Naamu y'ensonga lwaki bakoze eki bakoze ekisaawe. Nedda omulimu ogwo twagutandika 2021 tubadde tukola Naamu etwongezaamu bwongeza sipiidi. Ambuliza oli ku 49 dakika ziri 22 ezakayita ku ssaawa 3 ssaawa 4 nja kuba nsibwa Prime Minister njatunuulya emyaka 2 n'ekimu gimaze mu ofiisi
njagala kusooka kusiima wali wa kuba bannayuganda balaba beekuba serefi mu kisaawe awo kisaawe kyenyonyi kirabika bulungi yakusiima pulezidenti Museveni olw'okuba nga amazima ekisaawe kisikiriza ekisaawe kyaffe tekikyaswaza era batuwedde ddala beekuba ebifaananyi batekayo ku WhatsApp, Instagram, TikTok yes ndi wano ewaffe ku Ntebe International Airport nga bwe mulaba nze obwedda mbagoberera nange abaana banga nti oyo omulabye neŋŋamba yes njagala tewali mu China by the way no lugambo kati oli ne prime minister olugambo lubaali bakuteekamu leka nkuyambe ndukujjemu kisawe kyaba China beewula ssente koze ejja kubuuza amazima gali ne mu Exim Bank twayewolayo ssente ezaakola oluguudo luno olw'express highway naye ffe pulezidenti kiyasooka okuteekako essira tetukola kye bayita sovereign guarantee tetuwaayo ggwanga twewole nedda tetuwaayo bannaye tetunaba amabanja gaffe teganaba nakukula kutuuka bwe bagamba nti ensi etubidde sijja kwogera yes tetutubidde mu mabanja kuba tusobola okugasasula John Mwanga yayogedde yes Attorney General anedda Solicitor General Auditor General kakati ne bandi tulina tuyise nawo Solicitor ya reporter yibo yito yabadde kakati Prime Minister wagati tunatuuka ku njagala obeerewo amazima bagamba ensi etubidde eba eyise mu 50%. Ffe tuli mu 46%. Ebitundu 46 bye twakabeeramu. Uganda abanja lyeyina liri trillion 86 eryo banja tulimanyi. Solicitor, I mean, Auditor General yagambye sina Solicitor Uganda Solicitor General nange noyagala okuwa Auditor General yagambye nti tulina trillion 97 ekyo kikyamu ebbanja ettuufu trillion 86 ate nga ddungi nnyo concessional loan tusasula luvannyuma lwa myaka oba ontegedde concessional loans zino ezitaliko magoba mangi. Kakati njagala okkiriza obwogaane Uganda yaffe eno gye tulimu ffenna tugyagala era yali President Museveni yaleeta ekirowoozo mu cabinet tusobole okulondoola okubala payroll ey'abakozi bonna mu gavumenti. Ate Uganda eri emu ku mawanga agasasula obulungi mu budde okusinziira bayirewe kati muwulira America eri mu 200% yayitawo dda ne ku ssente ze basaanye okwewola. America? Germany nga bali mu mabanja 200%. 200% ffe tukyali ku 46%. Tulina empisa ekirala URA nga tennaba omulundi gwe yasooka okukuŋŋaanya ssente yali 1991 kitongole ekyo baakikola 1991 baatandika nga bakuŋŋaanya biliyoni 5 kakati saawa zino tusuubira URA egenda okuŋŋaanya omusolo trillion 30. 23-24. Tugezaako okulaba nga tukuŋŋaanya ssente eziwerako tusobole okufinansinga bajeti yaffe. Ate n'ekirala n'obutasaasaanya ssente fa tugezaako okulaba ng'abantu baffe ekintu kye bakola kigasa munnayuganda okugeza enguudo ne bwe tuba twewola only when it is necessary. Tujja kwewola President yakiganda ekyo ekyokumala kwewola tujja kwewola nga tugenda kukola nguudo ate nga n'oluguudo tumanyi nti tululaba nti lulina kye bayita economic return. Tugenda kukola railway tulabe nga
yamukka tejja kubanga amasanyalaze simanyi kati masanyalaze naye nga twewola okulaba nti ekintu ekyo kyetwewolerako ssente ddala kizizza kyongerako mu kusuubulaganya abantu baffe abantu bafunamu oli atambulidde ku luguudo lwa kolasi abadde amala obudde ng'asindika motoka sindika kakati ayanguwa mangu n'agenda Mbende okuva Kakumiro dakiika 15 oba oli Mbende obudde bwabadde amala kakati railway zino zigenda kutuyambako enguudo ezibadde zifa amangu okuva Kenya bw'oba ova Kenya ng'ojja Busia ng'ojja Bugiri olaba nti sayidi yeno oluguudo luguddeyo wali mu depression ate eno zigenda nga tezeetise oluguudo lukyali bulungi so tugezaako okulaba nga ebyamaguzi tubireetera mu gaali y'omukka nze ndowooza kiwangaaze enguudo kati ne ssente zetubadde tukola okukola enguudo kuba enguudo zonna tujja zikola tube nga buli bumu luli bulungi yensonga lwaki olaba nti enguudo zaffe okuva mu north okutuuka mu south okuva south okutuuka mu north enguudo zonna kati za kolas naye mu Kampala ebyennyanga bingi bijja kuggwamu njagala okubasuubiza nti bijja kuggwamu kubanga nalwera pulezidenti yampandikidde n'agamba tukozese SFC bamagye nabo nabo bamagye nga balina talenti era kano koolaba batandise okukola balina we n'amawanga amalala nga China bano boolaba bali mu CCCC abasinga bamagye abanje bayogana balina talenti ekyumba kimanyi n'enguudo bazimanyi kuzimba bisaawe bakuba emmundu emyaka 2 n'ekitundu Robinah ngali mu office gitambudde gitya nze njagala kusiima Mukama Katonda emyaka 2 n'ekitundu gye maze mu office ebintu bingi tubikoze yakusiima bannange bwe tukoze emirimu gino sikoze nzekka emirimu gya parliament gikoze ne speaker wa parliament deputy speaker abakugu abali mu parliament nga beekulemberwa clerk wa parliament abakugu abali mu ludda lwange eno ku office ya prime minister nga beekulemberwa PS kusooka nalina omugenzi muhakanizi n'atugendako Mukama amuwuuza emirembe ate kati nyina Datsan Balaba ne bana babadde ba acting nalinako Seremba kati ennaku zino mbadde ne Rosa Alenga tukoze emirimu mingi ne ba minister tutuula mu senior top management Seremba gyali Seremba yafuna ebizibu ndudde okwogera naye gyali mulamu so tulina emirimu mingi gye tukoze gye njagala bannayuganda bamanye naye nga omutwe omukulu pulezidenti yatulungamya tebabalimbanga mutuula mu cabinet oluusi ekyeyalingibwa pulezidenti bw'aba taliwo vice president bw'aba taliwo nze ekyeyalinga cabinet so byenjogerako mubijja ku soosi so si ku sowaani kati mu myaka 2 n'ekitundu nga tukwataganya ne abakulu bonna mu parliament tulina amateeka ge tuyisizza oba bills ze tusabamitinze nga government 12 21 22 twawaayo 25 22 23 twawaayo bill 31 23 guno twakakolako kitundu tulina bill 18 zonna wamuze 74 waliwo eziyisiddwa mu 12 twayisa 21 12 22 23 twayisa 30 12 23 24 zimaze okuyisibwa zonna wamu eziyisiddwa 67 kakati njagala bannayuganda bamanye nti ebintu bino tibikolebwa prime minister speaker deputy speaker obukiiko bwa parliament n'abooludda oluvuganya nabo tuba nabo mukolwa emirimu gino sobola gyeteekako nzekka naye nga gino gyonna omuntu omukulu ali pulezidenti waliwo amateeka ge yateekako omukono waliwo ge yazza
agati ali lumwongere mulongooseeko wano ate agamwera nitugazaayo nga tumaze okulongoosa nga bw'alungamizza. Kakati prime minister ayina ebibuuzo byaddamu ndowooza mbadde munda buli lwakuna prime minister's question time. Kitegeeza ki ekyo? Anti kitegeeza nti bannayuganda okuyita mu babaka baabwe waliwo ebintu ebisoomooza, baba baagala kufuna ansa butya bwe bigenda okuggwawo okuyita mu babaka aba parliament, kuba si buli muntu munnayuganda tajja kujja mu parliament ne babakiikirira. Kakati kino ekibuuzo obudde bwa prime minister kumubuuza ebibuuzo kitandika kitya? Ani akireeta? Ssemateeka yekiteekawo? Kirimu ssemateeka. Ate n'ekirala waliwo kye bayita commonwealth practice. Ojjukira tubadde ne ba speaker ennaku ezo abava mu mawanga ago agegattira mu mukago gwa commonwealth. It's a practice. Nkola. Yes. Kati gwe bano aba opposition ne babuuza bana gavumenti basobola bonna n'aba gavumenti n'aba opposition n'aba gavumenti zimba wendi oba weeri nga nze neetegese nga mbawa ansa. Kakati ebibuuzo byonna waliwo ebibuuzo bye bawandiika ebiyitibwa clerk n'alondamu by raffle n'aweereza mu ofiisi yange nembiddamu buwandiike. Ontegedde? Kakati ebyo ebyobuwandiike twakola ebibuuzo responded to ebibuuzo 665 urgent questions. Waliwo bino bye babuuza ne bakubuulizaawo ate omuntu n'omuweerawo ansa. It's a practice. Ebyo ebibuuzo naddamu ebibuuzo 604. Tekibeerangawo bukyanga palamenti eyo ebeerawo. Tekibeerangawo prime minister kuddamu bibuuzo bwe bityo. Genda ku ggulu. Ebyo mbizzeemu mu bbanga lino. Tekibeerangawo in the history of that parliament. Byonna wamu bw'ogatta 665 n'604 ebibuuzo bye naddamu byonna wamu biri 1,269. Kati waliwo ministerial statements. Statements z'abaministers ze baleeta okunyonyola ensonga parliament zeba. Yes, parliament etuula neega nti twagala okumanya ku kino. Kati nze nendaba minister avunaanyizibwa n'atwala statement ku nsonga eyo. Ezo statement twakawaayo 184. Genda okebere mu history ya parliament oba kyali kibaddewo ekyo. Kebera buuza. Genda osome oba genda mu library ya parliament obuuze mu kisanja bwe kiti baakola bimeka tetunnamalawo kisanja. Seewaanye naye nkebere bwino ago ge mazima. Zijje ku source. Wabaddemu ne achievements endala nyingi. Ebituukiddwako bingi nnyo. Ripooti yaffe gye twafulumya omwaka oguwedde yalaga nti yadde twalina obukosefu ebisoomooza naye twasobola okutaano biri online oba biri ku course. Nga bwoga ngenda nva wano ngenda Nateete naye ntambuddeko abamu batuuse naye nange ntambuddeko ndi Wakaliga. Ebyo bitambuddeko biri bitundu 75. Ekitegeeza nti gavumenti yaffe y'abavubi ekola bulungi. N'abavubi okoladde bulungi. Eddakiika nkwebaza okwano kyali ku CBS FM Parliament ya Uganda Uganda Special ekazira 36 ezakayita ku ssaawa 3 tuzija eddakiika ntono tube nga tumaliriza. Tuli Right Honorable Robinah Nabbanja abuulira eggwanga nga bayimiridde. Uganda erina baminisita 32 kireza ministers 32 nebeera ne state ministers 10. Mbadde sinayogera achievement zimalayo kuba nyingi. Njogedde za parliament njagala kwogera emirimu gya gavumenti. Njogedde mu bufunze nti gitambula bulungi. Kakati ekyokubiri emirimu gya gavumenti mirimu ki? Ogamba nti gitambula bulungi omuntu ayinza okutamanya. Twalazaanya okukola enguudo. Owulidde?
mwezi enguudo ezo olw'ennakawuka lwali batandise olukola. Ndabenye katumba mala minister. Yes, twalazaanye okukola enguudo za Masaka City. Bw'oyitayo Masaka kiri kitya? Twalazaanye okukola enguudo nnyingi. Waliwo oluguudo lw'okuva e Palisa okutuuka e Tirinyi, okuva e Palisa ogenda e Kamonkoli, okuva e Palisa ogenda e Kuumi. Enguudo ezisinga tuzikoze. Twalazaanye abantu nti tujja kubeera ne security eggulugulu obutebenkevu. Kyovula bw'ojja kuva wano osula wano. Tuyinza okubabuulira ojja kutuuka. Ojja kugenda e Masuuliita. Ojja kutuuka. Era oli shuwa. Oluguudo lw'e Masuuliita tugenda lukola. Twatandika n'olukola. Okimanyi? Tulukola. Tulukola. Buli financial year lubeeramu. Kati ng'oluguudo tosobola lukola nga oba akola ki olw'ettaka. Olwakola silutwalako ku budde. Oluguudo olw'okuva e Masaka ogenda e Mutukula luli on course. Tugenda tutandika olukola. N'enguudo endala nnyingi nnyo. Amasannyalaze gatambula. Ate tugenda kubaweereza amasannyalaze. Mwana wattu tuba connecting. Nammwe ababadde balina emiti gy'amasannyalaze kumala emyaka. Tugenda kujja tugenda nti ky'oba okola teeka wayaling ennyumba yo. Amasannyalaze tukuconnecting, tujje waya ku muti tuguteeke ku nnyumba yo. Ebyobulamu. Olabika oyagala kunteeka mu bibi ebirala. Nange nnemeddeko. Nawe olemeddeko. Ebyobulamu bitambula bulungi. Ebyobulamu bitambula bulungi ensonga lwaki Uganda I can proudly say nti olw'okuba tulina system yaffe ey'amalwaliro. Yes, walimu obutonotono ebibulamu. Ekisooka enteekateeka yaffe eri etya nti buli gombola twagalako eddwaliro health center siri eririko omuzaalisa eririko omujjanjabi ali ku level ya clinical officer. President yandagira tuteekeko dokita. Ekyo situnakituukiriza. Tujja kituukiriza nga ne sente manyi abasayansi waga tubongeza omusaala ne guba munene naye ne baddokita kiseera kijja kutuuka tubateekeko. Kasita president ayogera kati ne tugenda ku constituency nawo ntugamba tuteekeko eddwaliro eririko omuntu alongoosa mukyala avudde eri omwana agaanyi bamulongoose omwana aveemu azaala omwana we bulungi cesarean section. Ne tugamba buli district ebeeremu eddwaliro erya hospital. Yes, tetunaba ku covering districts zonna. Ne tugamba buli region wabeeremu kye bayita regional referral hospital. Amalwaliro ago nga Masaka, nga Kabaale, nga Mbalala, nga Mubende, njogedde bwempulira lady eno weetuuka. Kampala wano tulina Ntebe, tulina referral hospital eno ey'Ekiruddu. Those are national referral hospitals. Ezo ziri waggulu nnyo ate okusinga ku region. Tulina Kawempe abakyala we bazaalira. Tulina eddwaliro ly'abakyala wano Mulago. Tulina Mulago wano women specialized hospital. Tulina Mulago hospital, national referral hospital. Eddwaliro lyaffe ery'e Mulago saawa zino lirongoosa n'emitima n'ensigo. Ekyo kimanyi? Juzi bakoze successful operation. Abantu ababadde bagenda e India bagende e Mulago. Kubanga twalaba nga kyetaagisa abantu bafe okubataasiza wano. Ate bakola operations zonna ne zibeera successful 100%. Era njagala kusiima ab'e Mulago. Kuba singa mbadde soogedde kino abantu tebaalitegedde. Abantu abamu balina abataagala kulinda layini. Banyooma Mulago n'osanga nga ate bagenze mu malwaliro. Abamu we bafunira n'ebizibu ne bafiira n'okufiira. Bagenda omukyusa omuleeta e Mulago nga kiri leeti. Naye ng'ekikulu ennyo byonna gavumenti yaffe ya NRM nze wendi nga lead of government business twagala nnyo okulaba nga bannayuganda basigala nga balamu. Tulina kye bayita preventive health care system. Abantu bafe okutangira obulwadde buno nga tebannalwala kubanga ekyokukola tukimanyi.
n'obanga omuntu waliwo kye bayita communicable diseases nga sukaali, sukaali diabetes, nga pressure, nga kansa n'ebirala, ebyo ebirwadde tusobola obitangira singa omuntu ategeera bulungi amangu n'ategeera nti amanyi byalya n'olema kulya bintu byamasavu buli kaseera, n'obanga omanyi okwekebeza n'obanga weekebeza buli kaseera, n'obanga okola exercise duyiro buli kaseera, mwana wattu osobola okuwangala ate nga togenze mu ddwaliro. Ekyo kikulu nnyo singa mbadde sikyogedde. Kakati we tutuukira wano okukupakira amalagala n'ogalya ng'ali emmere ng'ali ebinyeebwa, kakati awo kiba kigaanyi, kiba kituuse wala. And so bannayuganda bampuliriza, tubasaba naddala mmwe abatuuse emyaka 4 ogenda waggulu mubeere nga mugenda okwekebeza kansa, prostate cancer, cervical cancer w'abakyala, kansa waki wannabaana, kansa w'amabeere, mubeere nga mwekebeza. Omusajja asobose emyaka 4 beera ng'ogenda ku malwaliro gano agatuliraanye kuba ebyuma ebigakebera, ebikebera ebyo byonna gyebiri. Okwekebeza buli kaseera kikulu nnyo. Ebyobulamu mbyogeddeko awo, waliwo amalwaliro ge tubadde twapugradinga. Buli district waliwo amalwaliro ge tubadde tujja ku health center 2 okutuuka ku health center 3. Waliwo amalwaliro ge twapugradinga okuva ku health center 3 okutuuka ku 4. Naye ng'omulimu gukyaliwo tukola. Ekisembayo mu byobulamu, njagala kusiima ekitongole ky'ebyobulamu okuviira ddala ku ministry yaffe eya health, okusiima President Museveni olw'okutulungamya. Bino byonna bimulaba tukola. Waliwo omutwe, okusiima abaminisita ba health owali Jena Cheng n'abalala ne banne, okusiima omukyala Diana Atwini na bonna abakulira ebyobulamu mu madistricts. Mwebale nnyo. N'abasawo bonna abalungi, mwebale abalungi. Eddwaliro lyaffe lituuseewo eryawo peneti ekyo sijja kukidda mu ssaawa balira kukijja ku soosi. Kakati anti lw'ensonga lwaki ŋŋamba nti nze nkulira okuzimba eddwaliro eryo. Ekituufu. Eddwaliro eryo lyatandika 2017 bw'oba ojjukira amabega. Ekirowoozo kyajja 2014 ne wabeerawo preliminaries, designs n'ebirala kutandika okuzimba 2017. 2017 omukyala Peneti n'aba ne kampuni eyo yali ya Roko ne bafuna obutakkaanya oba mu kati obutakkaanya obwo nali sinajja kanjogere byemmanyi kati. Kakati 2021 we najjira nga prime minister mwezi gwali gwanga gwa 8 nange ne baŋŋagezaako tulabe nga tutambula. Waliwo kampuni ze yafuna eyali bagita moto engine ezimbe eddwaliro eryo. Moto engine ye yakola northern bypass eno, ojjukira kampuni eyo yaba Portugal. Kakati we tuli awo bakafuna eyo kampuni naye kampuni kale Medi Mbuza Robinah Nabbanja leero etuuseewa. kankiddemu kati agambye standard gauge railway twamaze okufuna enkwatagana ne gavumenti ye Kenya, kubanga standard gauge railway twali tulina okugitandikira e Malaba ejeeno kirimu kitambula. Ekyo kitambula bulungi. Nadde kugamba Right Honorable nti gavumenti ya Uganda erina abaminisita 32, kitegeezezza minisita 32 ne state ministers 50, ne waliwo okukosaayisa mu parliament. Ekyo olina kikola oti basikipinga entuulo ezo olina ekyo kifiirwa kutesiza eggwanga. Ekyo kinaakolebwa kitya? Amazima gali parliament etuula ku Lwakubiri, Lwakusatu na Lwakuna. Ku Mande, Olwokubiri n'Olwokusatu n'Olwokuna n'Olwokutaano
waliwo emirimu egikolebwa obukiiko bwa paalamenti bwe bayita session committees ne sectoral committees. Kati ba ministers abamu baba bakola eyo okuwa ababaka ebiddibwamu mu bukiiko obwo okusinziira ku ministry ki baba bayise mu kakiiko. Baminisita bano be bamu ababeera mu maofiisi nga baminisita ne bakola emirimu egiri mu ministry zaabwe ez'enjawulo. Baminisitazi bano be bamu tubasuubira okulunduula ebintu bye tukola nga gavumenti. Baminisita be bamu tubasuubira okuba mu paalamenti obudde bwonna. Kakati sipiika bw'amala okunsaba nti baminisitazi bonna balina okubaayo, najja n'ekibayita rota. Rota bakiyita ntya mu Luganda? Where you can say duty rota. Kakati ne tugamba ministries kuva ku Lwokubiri lwa kusatu lwakuna bampeereza ani agenda okubeera wa mu paalamenti. Oyinza okusanga oba oli awo atasobodde kujja ng'abamu bali ku mirimu gyaffe emitongole mu nsi z'ebweru. Abamu baba bagenze mu byalo. Kakati ne kiba nti amazima ga Katonda muggulu oluusi ba ministers baba bali ku mirimu gyaffe nga teboosezza lwa bubi. Naye buli ministry tulina minisita asukka mu omu. Kyova olaba ennaku zino okuba naleeta ekigambo ekyo ekya rota ba ministers okyalaba sipiika ng'akaayana mu myezi 5-6 emabega. Ekyo kyajja n'enkiyiiya ne tukiteekako bwe tutyo. Kitambula. The fact is ba ministers abateninga parliament ku mulembe gwange basingira ddala abateninga parliament edda. Usanga nga emmeezi ey'omu maaso enejjudde abamu nga batudde n'emabega. 2026 tugenda mu kalulu ebibiina ebivuganya NRM bisobola okwegatta. Bwenga n'abakunzi w'NRM kino tekikutiisizaamu ebibiina bitandise okwegatta. Bakasooka bulijjo beegatta naawe, beegatta nga bulijjo era ne tubasinga. Si kipya? Nedda si kipya. Tekitiisa bwenga n'abakunzi w'NRM? Nga nze kintiisaako ki? Njagala obeerewo amazima nga lwaki ntya. Ekisooka bulijjo beegatta. Njagala olabe okutandika lwe baatandika beegattanga tiwali kipya ate ne baddamu ne batabuka. Kati sooka otunuulire FDC baabo waliwo Katonga, waliwo manya najja nankumbi, ate tunuulire ekiri mu DP ate kati kiri bulala, ate tunuulire ekiri mu nuupu bano ababaka abamu owulira bali eno waffe wa mutabani waffe abalala bali. Kwegamba ekyo si kipya. Tujja kubanganga ate tujja kubasinga. Ebyemizannyo tulina byogerako tugenda mu Africa ne batwadde omukisa. Prime Minister eggwanga abaagazi b'omuzannyo gw'omupiira balala kumanya nteekateeka eriki gavumenti gy'erina. Feka bagenda kukyaza enteekateeka ya gavumenti ku by'emipiira eri nti bwe twafuna omukisa gwa AFCON twatuulanga kabine tugamba tugenda kukikola tutya. Waliwo ebisaawe byaffe ebiri ku mutindo gw'ensi zonna ate waliwo n'ebisaawe byaffe ebyetaaga upgrade oba n'okukolayo ebipya. Naye nga twagoberera nga bwe wawulira pulezidenti ayogera, bano abantu abajja okuzannya baagala owali ebisaawe by'ennyonyi. Kakati ate waliwo ekisaawe ekyali kyatandikibwako eyo sayidi z'eriira. Kakati olw'okuba twagala ekisaawe ky'ennyonyi ate eriira tewali ekisaawe ky'ennyonyi kisobola kufuna nnyonyi zino ezigwamu ennene. Ne balabanga Hoima egenda kufuna omukisa gw'ekisaawe ky'ennyonyi gw'ekisaawe ky'omupiira olw'okuba balina ekisaawe kyaki ky'ennyonyi. So mu bufunze tweteeseteese ali tukyagenda mu maaso okweteeka. Uganda yeteeseteese nnyo nga tumaliza weetuli twafuna Museveni kyaggwa. Uganda bwetu efaananye alwaki Honorable Robinah njagala kwebaza balinyulira ddala naye
njagala nsomemuli batonasiibula olwaba ekiteeso okwekalakaasa oba amagezi ki tebageza nsi amateeka abakkiriza ku luno nkugambye tebageza nkomyawo tebageza okwonoona erinnya lya Uganda nga buli kaseera omanyi nti nno ebintu ebyakolebwa ku mirembe giri ne kati tukyabikozesa ogwo si mutima gwa bwannayuganda nti oli alina ekirungi kyakoze kyatuuseeko kati gweoyagala kuddebagabudabaga ate bwe abaagala mbu nabo babeere bakulembeze kati abantu kababalabe nti tufunye omukisa ba presidents abagenda okubeera wano abakonfamize bali 32 owulidde ate gwotekeko okwekalakaasa kakati abantu abamu mubalabire awo mubapime temubakkirizanga ddala kukwata ku bukulembeze bw'eggwanga semateeka ekkiriza okwekalakaasa ng'oyise mu mitendera wuliriza ng'oyise mu mitendera si byagamba nti ovudde eri akati ogenda oyambulemu engoye tosobola kubakati kanze eyambulemu kubanga wekalakasa bazikozaamu ebiseera byeddembe okolaki nze ebyeddembe ebiseera byeddembe kati nze ebiseera byeddembe mbeera mu bantu mbeera eyo mu expose agriculture awo mbansanyukako n'abantu nasemba kubeera mpigi eyo bayitayo obuwama nze mbeeramu ebyo byakunyumirwa mu bantu kulaba nga ebintu byabwe bitambula bulungi nze mbeeramu ebyo ate I enjoy PDM etambula bulungi owulira bakyabivuma ojjukira luli nga nzija ku leediyo yo PDM etambula bulungi ate kati tubawadde miliyoni 10 omwaka oguwedde tugenda kubongera miliyoni 10 omwaka guno 2024 miliyoni 1025 miliyoni 1026 miliyoni 1031 miliyoni 10,235 miliyoni 1038 bwe tutyo kubanga inaali cyane tumalize ebiseera by'eddembe ani muyimbi wo nozina mu ndiiro nokyafalako abayimbi nyina bangi njagala nnyo ne gospel music veve simumanyi gospel music njagala nnyo gospel music n'okubeera mu bantu nze abantu kasita babanga abali bangi nga nsanyuka nabo njagala nnyo okubeera n'abantu njagala church eddembe lyange mu biseera byange ebyeddembe naddala nga ku sande ngenda ku kereziya ndi mukazi mu katuliki nsabako weerabawa myaka enaleeta ekyo kirekere Katonda yamanyi ate watodde obuvumu abakkiriza nedda abakkiriza opulaninga sikyo Katonda n'akuyamba mukola kati tukimulekere kulwa CBS njagala kwebaza nedda mbadde njagala kutumira ku oba lwaki toyagala nedda sina mutawaana njagala kwebaza ku lwa management ya leediyo yatusindise wano ewuwo twagala kukwebaza tuwabudde buno neera tujja kudda busoopaka eri eggwanga lino abampuliza tuli mu maka ga Robinah Nabbanja kyobola wansi musobola kukwata gyetuli eno walawalako kale siwala nnyo nze ndi kumpi ne wandege yagondi ndi mu kibuga njagala osiibula abatuuliza mwenna otumireko nokutumira abatuuliza koyo n'akayimba bannayuganda bannange njagala buli muntu mu ggwanga muno amanyi nti emikisa weegiri mu Uganda wano emikisa mwegiri kasita oba nga weeteeseteese tubasaba mweteekateeke buli muntu afune kyafunamu ssente buli muntu afune kyakola ekimuleetera akasente naddala nga bannakampala abali mu byalo gezaako okulaba ng'olina ebintu nga 4-5 ng'olina emmere emala amakaago ng'olina ky'otunda mu katale okufuna ssente ate ng'olina ekigendererwa kye bayita plan ekirala ng'omanyi okwerabirira kubanga abamu bagenze ne beerabira obulamu bwabwe okwerabirira oli n'anywa walagi ne yeerabira nti munnange
muntu. So mbaagala nnyo bannayuganda, abantu b'e Katikkumiro mbatumidde nnyo, njagala okubasiima olw'okuba nga mumbeereddewo, nange nja babeerawo ne bannayuganda nja babeererawo kuba mumbeereddewo. Njala kwebaza ne twatambudde nabo, njala kwebaza Alex Nsubuga walinayo wano, Musa Kirumira toyenza tubadde mukulu Sekandi Silver Kavuma dereva waffe ate ne Capex Nsubuga ali mu studio yadde ne mupiira nange leka nsiime technical tiimu yange nange mwenna mbasiime. Toyenza mpulisa tugende mupiira mwebale nnyo mwebale ddala akuume ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.